abalya sente z'abasajja munnaye si kirungi, you know. Oyinza okulya sente z'omutemu nakutemula lumu ate nga bw'oba omanyi Mukama Katonda ng'omutya ng'omuwa respect, waliwo ebintu by'otasobola kukola. Woba toyagala musajja obuleka bulesi, woba omwagala olya sente ze naye n'omulaga nti n'omwagala, you know. So nze ngamba nti it's dangerous in one way or the other, nti oluusi kiyinza okusuula mu matigga bwe bagamba simanyi Luganda bulungi, but sometimes it's very dangerous, si kirungi. Oyinza okulya sente z'omusajja n'akuyisa mu mbeera etali nnungi, obeera ng'eyeetunda that very moment. Okay. Amanya nze Sumi crazy. Enemikolo gituwuba, enomukwano gutuwuba. Enemikolo gituwuba, mukwano gutuwuba. Oh, enemikolo gituwuba, enomukwano gutuwuba. Enemikolo gituwuba, mukwano gutuwuba. Awo nyinyi. Sumi obadde obuliddewa. Nze wendi sintimbuze nnyo kirya bande nakafulumya new concept. I think those are 2 months ago. Emyezi ng'ebiri emabega. Amanyi g'olina mu lockdown gakenderamu okate nga tuvudde mu lockdown kiki? Yeah, kiri bwe kiti. Nze essaawa eno ndi mukwe oba ngambe nti bakiyita rebrand. Njagala okuyimba nnyo gospel music than secular music. Kati ndi mukola line up ya gospel music erimu collaborations n'abayimbi abalala. So njagala kutandika kuta gospel. Nchiwa ye mission yange ddako. Okay. That's why nsirisemu ko kuba ndi mu kwetegekera lugendo lulala, another journey. Kyecha kututa mu gospel. Chimanyi nina calling. Yeah, eya Mukama Katonda. It is spiritual. Newe nchogera Kenya abantu abasinga bayinza obutakitegeera. Naye kintu kyempulira mu lintino kye ninokola. Yeah. Chimpesanyu, yes. Omwami agamba atya? Omwami jali mulungi talina buzibu. Pozi yani? Ye Nash. Producer. Yeah, producer Nash. Mwakwatagana muti wali ogenze kola luyimba mwali mwemanyi before kyali kitya? Actually I know yansanga. Ne bamugamba nti no y'omukyala muyimbi. So nangamba, can I listen to your songs? Nemuwamu nawuliza twali wabweru somewhere out nga tumaze okubeera mu club ne tufulumamu ebweru ne tutuula akakafo bakayita amnesia oba ojjukire Ginger Road. Yes, Ginger Road. Ne tufuluma waliwo akafo nga batundirawo emmere awo wabweru nga wakafuluma bwoti no yambuka. Kamanyi nga ku 9 degrees yawo. Yes. Awo ne tutula wansi nawuliza music nenga kuva obwedda ndawo omuntu antunuulira mu club nga ndyeyo nga ndi byange naye ng'omuntu antunuulidde wali. Wali omumanyi before. So nali simmanyi nga simanyi nti oba he has a crush on me or something. So wetwafuluma era ng'akyantunuulira ne ngamba ye omusajja abadde kyono. So we bamugamba n'omukyala muyimbi nagamba so I think he was like omuntu gwe negomba ate muyimbi. Okay, let's see where this goes. So nansaba ennyimba zange nemuwa. By that time nalina collab ne mukulu wange. So Jim Crazy. Yes. Kati weyawuliriza oluyimba nagamba ng'oyimba bulungi nnyo. Yeah. So I think twatandikirawo basically. Kuba namulaba ntunuulidde nnyo. I think he had nakugamba mazina Shiwanda yakolera ono. Yeah. We twafuluma wabweru. We yajja okumbuuzaako. Yeah, nangamba nze nashwanda biki something like that. Okay. Yes. Obulamu bufumbo buli butya? Si bwangu. Kubanga obeera ne responsibilities eziwererako ddala. It's not oba ngambe nga luli ng'okyali ewaka buli kimu like ngambe bazadde bo be figuring out. Kati now this time round gwa figuring out. Nolaba engeri gy'ohandolingamu ewaka buli kimu. Nga bw'obimanyi nti abakyala faba making ewaka okubeera home oba okitegeera. So obufumbo basically n'amaka bibeera a lot of responsibilities. Oteekeddwa okubeera nga omanye ky'okukola what and what where and when. So si byangu. Yeah. Ate obufumbo basically si kintu nti
obeera mu masanyu all the time, obeerawo ups and downs, nazo olina okuzeetegekera, so si byangu. Ofumba wabuyingiramu oli mwana muto. Kati bayimbi banna bali eyo be baperereza bave ku kiroto kyabwe bagende bafumbe nga omusajja alina ssente. Kikyo bagamba? No, sisoba bagamba kintu kyonna. It's actually something Mukama Katonda kyakuwa at a certain time. Oli ayinza kuba nga muto, omulala n'aba nga mukulu nnyo, omulala n'aba nga ali awo mu makati, so Okay, Sumi. Abawala kyandi mutwalidde ebbanga ki okugenda ew'omusajja? Nze nsuubira ekyo ekintu tekiriiko oba myaka nti oteekeddwa okuba n'emyaka bwe giti okuyingira obufumbo. Nze ndowooza Mukama Katonda waba akuwadde omukisa kuba waliwo ababwagala, waliwo n'abatabwagala. Okitegeera? So it's mixed up. Newobeera ng'olina emyaka 4 oba 3 nga tonaba oyinza okubeera blessed somewhere there woba obwagala era Mukama n'abukuwa, so tekiriiko myaka. Bwe bakugamba wandika katabo nga owandika ku bufumbo okatuma title ki? Marriage is not a bed of roses. Ate nga buli omu kyeyeesunga. It is not really a bed of roses. Olina okumanya nti mubeeramu ups and downs, so togenda bugenzi ng'olowooza wow ngenda mu good life. No, kibeeranga nga n'ewaka we mwali mukulanga muyomba olusi kitawo kasita omanya nti ono sisita wange ne muyomba ne mukomawo ne muyanda ne mukomawo, so it's Wali otuseeko ku time n'olyanga oyagala bivaamu, you feel like you give to give? Yeah. There are those times when mubeera nga like muli bulungi nnyo nga buli kimu kitambula bulungi, and then there are those times when mubeera nga like ebintu biri kind of like tense, so biri bwe bityo sometimes, so oyinza okulowooza olusi nti no bambiveemu oba ngende. That's why nkugambye it's not a bed of roses. Olusi muyomba, olusi ne bibeera tense, olusi ne bibeera nice. Yeah, webityo. Okay. Advice yoyinza okuwa abawala abatannaba kufumbirwa naye nga babuzaabuza abasajja abalira birizi ssente. Abalya ssente z'abasajja. Akulya ssente kibi naddala nga toyagala musajja. Abalya ssente z'abasajja munnaye si kirungi, you know. Oyinza okulya ssente z'omutemu nakutemula lumu, ate nga bw'oba omanyi Mukama Katonda ng'omutya ng'omuwa respect, waliwo ebintu by'otasobola kukola woba toyagala musajja obuleka bulesi, woba omwagala olya ssente ze naye n'omulaga nti n'omwagala, you know. So nze ngamba nti it's dangerous in one way or the other, nti olusi kiyinza okusuula mu matigga bwe bagamba simanyi Luganda bulungi, but sometimes it's very dangerous, si kirungi. Oyinza okulya ssente z'omusajja n'akuyisa mu mbeera etali nnungi, obeera ng'eyeetunda that very moment. Okay. Abayimbi abasinga batyo okuzaala bagamba katusooke tuyimbe then tulyoke tuzaale, gwe lwaki tewakiwaamu nnyo time? Actually okuzaala saasalawo nti n'ozaale. Nali awo nga nfunye olubuto nga omanyi nti nongezaako kwekuma naye wekumanyi okuba nze I personally nali nti okuzaala nze nali ngezaako okuzaala enfumba eziwera nga bangamba tosobola kuzaala, olina nga bangamba oli akubawo mubi wafuna olubuto ojja kuzitowayo all of a sudden obe nga tokola ki tosa bulungi. Naye nze I believe Mukama Katonda yakimpa buwi ng'ekirabo, and I appreciate it. So abantu abangambe baseleba basinga batyo okuzaala nti kirimu a lot of responsibilities. Nze wentunuulira owange omwana owange alina eddalu yeetaaga obeerewo 24/7, so it's a lot of responsibilities nti bo balowooza nti oba teweetegese tosobola kukikwasaganya. Yes, musically nga bwe nagambye ndi mukola gospel music right now, naye ngenda kuba nteekamuko ne secular music. Naye aim yange essaawa eno ndi aiminga gospel music. Sebibalo bisiibudde sibeera nnyo mu bbala era oba otambula mu mabala situwa omwami yakugaana ati okukwanirayo olwako olabika bulungi, naye mwennyini agamba tugende mu bbala mperekeraako naye
si kintu kyange si byagala okaba wagizi bwe kiki obagamba bagala nnyo era beeyongere okubeera nga bawulira music wange balinde gospel album the inspirational music byebyo byenfumba yo wayo emikolo gyaddi emikolo sirina ansa yakyo naye mukama katonda kyanaabaaneesa temukyogera nga muko n'omwami tukyogerako nnyo naye nga bwolumanya ebintu by'omikolo byetaaga preparations yo bimugambako agamba ki agamba yawe winituprepare naye era nga omwami wo bw'olaba nti alina byakwasaganya before this you respect it and support him angamba waaba ngambye kijja kubeerawo nkiwa kijja kubeerawo kimanyi